Yes, ku Prejani Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu. Yes, mwebale kusubscribinga naye olunaku olwaleero amawulire nakuwadde dda story ey'ababloga ba NRM abagudde mu buugi obwokya olw'ensonga nti channel zaabwe oba ziyite page zaabwe za Facebook basobodde okubanga bazijjayo oba bazihakinze. Naye omukulu amanyiddwa nga Arshbag Kato kyaddaaki yavuddeyo na appealinga eri President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti ye nga Arshbag asabye President Yoweri Kaguta Museveni bashatinge down Facebook eri bannayuganda bonna. Owulira yamusabye nti Facebook bagijjeko olw'ensonga nti abantu abasinga bali ku Facebook bantu ba people power oba bantu ba Bobi Wine. Ate nga kigambibwa okuba nti ye nga Arshbag agamba nti abantu bano be baleetedde Facebook zaabwe okubeera disabled nga tezikyakola kubanga nti Bobi Wine alina Abamerika, abantu abali mu Amerika, era kigambibwa okuba nti be basazeewo ne bapiringa mu Facebook account zaabwe Facebook nebanga ezijjayo temporarily. Arshbag n'agamba nti ate nga ye waaba avudde ku social media oba ku Facebook olutalo lujja kuba lw'amaanyi nnyo mu nkambi ya NRM kubanga baba bajja gikuba nnyo nga teri asobola giyamba. Olw'ensonga nti ngeri gye tuli mu scientific campaign, Arshbag agamba nti influence egenda kuba y'amaanyi nnyo mu nkambi y'opposition ekitagenda kuba ku side yaabwe. So n'agamba President Yoweri Kaguta Museveni nti awodaringe UCC esobole okubanga shutting down Facebook mu Uganda as soon as possible. Wow, simanyi oba kisoboka naye gegamu ku mawulire agaliwo zezimu ku zi updates ze tulina kati omulimu gwo likinga commentinga fe tujja kuba tubikutuusaako bino yonna gye bihappeningira tujja kuba tubireeta ku Prejani Media TV.